00. Olako Ralero, ladies and gentlemen, Churchill Ssentamu. Mbanyongera kone His Excellency. Yes. His Excellency James Churchill Ssentamu. Omukulu, osibye otya? Sibye bulungi. Can you smile for me? Yeah. Exactly. You look so handsome. Ngo smile nze. Olako Ralero wasisekola chinga wakazuku. Sawa. Chokola ulikanako. Ate simu yo jikwatako mu dakika eddako. Ngana kamalo sawa. Churchill, are you a planned kid? I'm a planning kid. You a planning kid? Yeah. Chovera ne iPhone 17 gwa so gifuna. Tojiteka uzekale kanje kwatire. Checho. Funyo mukisa tap into the blessing. Amina. Bobere yo mubanno. Do you tell them to address you by His Excellency? No. How do they address you? Ayagala ya chikola ayagala. It depends anyway. Relation kola gana chije nina nao. Abamu it is official, abamu it is close. So my boys can't call me His Excellency. Yeah. Kuja kungapenda chebansaba. Kuja kungapenda chebagala. Ngawo nabera onenga baba wange, oh my sweetheart. Ngandia omusudia. Ngo inacho ayagala. Ola nemo gamba gwe Jacobo. Ngo so inacho mwa. Nganyiziza. Onenga girlfriend? Nina. Wow. Kati mtu wala kwenda girlfriend waso akolati. Awandika application. Ngoredo ina. Kati mfandika application tandika nti dear His Excellency. Yes. Nyongereza ka. Warm regards. Warm regards. Kati omugambo bobo yagala kusigwa kusikiriza mulimu warm regards atakalala. I know you're a busy person, however. Yeah! What is your favorite color? By the way, my favorite color depends on what color do I want it for. Clothes, black. Clothes. But generally it's green. Green. Shades of green are really beautiful. Yeah. Wow. What is your favorite meal? Just single kwagala. Rice and nuts. Rice and nuts. Yeah. Ate jota yagala. Silverfish. Silverfish. Yeah. I know. Oh my God. Silverfish. Muba guild president. Bwaka ulirako. Abe simba oko. Who among them would you go with for dinner? Wandi government you or no? Abe simba oko. Abe simba oko before you. Whether a Makerere or even in another institution. Abe simba oko. I think Mukasambide. Mukasambide. Yeah. Yaliwa Makerere. Makerere. Yeah. Simuliranga ko Mukasambide. Tomanyi Mukasambide? Musamulirako. Guy woluzungu. You know him, right? Oh my days. Owedde. Owedde. Ozise. Allah. Mukasambide mmanyi mukama wange. Kati ati ora interview ora TV ruze kati anti. Well, muba ankobo, any favorite wo? Our side chant side zili bibiri. Jenjogera ko side ojimanyi. Sijimanyi. Njogera kene ya daddy. Banaita munyiga. Nende za ducks. Nkawuliddako waliwo order ni order yokoze. Nakula na ye like nga chali wange. Si uncle nyonti, uncle ducks no family no mbuza. But bona mbagala I think, but ducks is we have a closer relationship because we're in the same bracket. Angamba yampane kumageza about certain things. A decision chi buchango yigira office jiwakola ngeli very tough. Ngeli very tough. Ndoza yali kuchikusa baza. What? Baza. Baza. Okay. Yeah, najja baza we yali nenjize walala because erije yali ba sponsor nga tebagala genda yo abatunde midaala nga batyayo. Kati atejukira baza yo nga yo ina cultural background. Ntebera mu kifo kino. Ne atenze ningamba no, for what we need as a university to get to the culture one, we need something that is going to benefit the students guild and will look very well with ngenalabika bulungi kufe. So nenjichusa nenjiza ku North Court, like North Court Gardens, though abayiza bombala was anti nalinzi jeri nganjaga zifula za North Court, but in the background hard. It was very difficult okukirizisa abana ba Mutual Hall nti it's not a political move. It is rather
I'm taking Wange era kuvadda yalinga ku Mitchell Hall. Yeah, it was actually called the Mitchell X Bazaar. Yeah, bali bajanga Mitchell X Bazaar kubanga abana ba Mitchell bebagitandika naye administration egifola y'aba student nefuka ya Students Guild kati guild president yagina co control nenalabanga eri teri security matala matono abayizi batyogendayo wala wali like at the end of the university nengamba no tujiteka pano kumpi makati ga university abana abo bwala basobola okujja nga tebatidde about their safety. Yeah, so that was quite hard name kama yanyamba kama yakuyamba chicho singo kumisinga ku James Churchill before his excellence James Churchill nalinyanga boda wawa Allah like that life of obutekweka obutabe motoka nga madinisa gali waggulu. Yeah, there is that life jovamu kati jenavamu. Yeah, but anyway, it's for the better. Church singo kukalubiriza okubera his excellence Churchill. Kunkalubiriza tai zitawana zimani. Ya nalese buno busuche opya baba. Oh, tewata tai. Amatai kabadega ntawana. Yeah. Uwe gulire ngoyezo. Enyabo. Unonga mngamba si cash nengamba ogenda kudduka. Yeah. Oba bakolera delivery. Nakula ndigeta youth nze man. Nakulira kamo cha mukisenyi. Then ngende chebando era mu kisalo sala. So ngegenda mu kibuga negendera tata wange teyankuza chejo era I appreciate him for the man that I'm becoming. Nti emtu esinga nali nakulira munjiri nti tata wange sita bichi singa andi. Yeah, nenze man, I go to town ngenda mwino kuham bichi. Nekacho chagendayo. Yeah, but ngaleo bimanyi jampa bichi hudu. No tukanti ninabachali bange sagala bavimba nnyo nti kati sicha kolagana nabo kubanga nafuka mukulembeze w'abayizi. Yeah, so basically keeping that relation, but again not take a matiga because you never know what could happen. Any political person go muyina ku guild cabinet yo go gamba nti no only proud of that person right now. Bona you can't put me in that position. Why is a Nigeria singer a favorite you? When all of you. Yeah. But of course, my cabinet members are doing exceptionally well. My prime minister ngaba delivering abulungi nnyo. When chintu kitamanyi ku Makerere University kyewandyagadde gwange gimanyi. Makerere University tekyali akavuyo nga bali bagimanyi. Toyinza kuddamu kuwulira strike, toyinza kuddamu kuwulira nti bakubya abantu b'Wandege. Ne strike? No, abakulembeze abajja bamanya bucha babayinza okugonjola ensonga z'abayizi nga tebasose kukwata mayinja. Yes, nekati tuna obuzibu oba ssente z'abayizi abasomera ku government naye tufukeza okukola nga tufuna engeri gye tukikyusakyusaamu kyeme kufuuka buzibu nnyo ng'ate ne administration tetugitwadde nnyo buzibu ate because ebintu ebimu tebisoboka bw'obigamba abayizi bo babeera bangeebyangu naye ate at the administration side si byangu. Yeah. Ebintu ebimu nga bya ministry nga ya finance nga irina okusooka ne handlinga ssente ezo ziyongezebwe then zijje mu budget ya university kwegamba biwanvu but okulaba nga olutindo olwo teruli one sided kati nze lutindo w'abayizi ne administration so okulaba nga sekubiira oba administration because era abayizi tebanfuula kikyendi. Singa tobadde guild president nga just normal student ki ekibi kye wandiyogedde ku Makerere University ekiriyo? Singa mbadde normal student nga toli guild president nga togenda kwekubira side kale kubanze nganze yasomerayokko nina kyensobola okwogera. Ndowooza kyenyiza okugamba nti Makerere is so academic si kibi but students have a social life to live. Yeah, we are trying so very much to see that we tujjawo bayaseyo ya social events abayizi yasome wiki number not courseworks ayinachi events ziringa 2-3 bazaar Macran freshers ball tewali ndala. So I think that social aspect of the university ekyalakinga ngezako okulaba of course nga mukulembeze ndi munjogezaganya ne VC ne chairwa council abenga there are certain things we do of course nga tetu encroaching ku more aspect ya university because there's wabadde olugendo luwanvu nnyo okukyusa university bwe yali entalo abaana abalwana abaana abafudde okutuuka bwawedi wano. So how do we maintain the status quo but still Ana choka guild toli mu cabinet meeting nsasira mu status quo soko jireke tukuma tuta university nga bwedi nga bwe manyiddwa kati
nenga tena abayizi abagirimu tetubanyigiriza ate nnyo. Yeah. Kati tukitegedde. Emamu. Curriculum eriko. Education curriculum. Abantu bangi bajjogerako. Wenga Guild President, what is your take about it? Honestly, I'm a big fan. Naye obuzibu bwenina nti practicability. Engeri gye tukola bino ebintu mu buliwo. Nti theory oba okuwandika kuno oba bitusoma bibadde nga bingi nnyo. Nze omu ku bantu abalowooza nti omwana asome primary paka P7 sina wana atandika okusoma sciences babaza agenda okukola. Nze bankuba emigo gya chemistry man. Ne kati naye omusomesa yankuba chemistry teacher Edwin wankubira ngati. Sije oli okukola. Tewali ambuuza chemical reaction. I know. So my dream was always to be a lawyer or in the art side. So what below that feel? Omwana anabeera doctor. Science zimwangwira mu senior 1 senior 2. Abaya kirabiddewo dda. Automatically. Ate abazungu kye batusinga nti bo obutamwana atandika okushaping but very early. Ya footballer natandikirawo football academy. Anyway, tunakusigala kubyogera ku ba police makers abali basobola tuyamba ne babetuuse eri omukulembeze. Oba anyana abeera omukulembeze. Yeah. Max Chi. Mu chemistry je zojjukira ze wasinga ofuna. Ezali nyingi. Nazifuna mu senior 1 nga tutakola Bansen bana. Nali 85. 85. Okuvolo scope eli bwet. Kati we asembera yo dollar yakoma ku. Senior I think senior 4 night actually. Oh baba to marking with linears. Yeah, yes. Kati moko makati yao. Wakumi na mwenda. 18%. Man. Ndeka. Ate mu math your list mark. I think math was okay because math in primary I didn't bulungi nnyo. I think my least mark in math was like 60 because math was okay with me. Math yabali buzibu biology, physics, ne chemistry. Chemistry na nkola practical zokanga ndaba byebitegedeke kanti kati okute oxygen no gata hydrogen no kola amazi. Nze bali siko kutegekika bye objectives kubanga nalinja kusobola okulingiza wali neba kukwata bukwasa. Because nali prefect. Into prefect wamputa alingiza wali. Ayo wakugobye. Your worst memory as a prefect ngoli musomero. I was demoted in senior 4. What? Yeah man, that's crazy. Na ine daluli njikale. Kati omani olumuna abasomesa abo batukalubiriza obulamu mu masomero. Kati tusomye the week bili or to course or see homework but assignments was tuwa na bichi. Kusande tufunye obudde obumulanga abayizi. Otuyise kusaa 8 tugende mu class. Otaddeyo paper itagenda ku report. Just nti oyagala bana babeereko busy. Sinafuza rauze. Sagenda. Kati no gama kambere rauze. Insigala sagenda. Kati so madam najja mu dom n'abateachanga banzi. Ne batugamba you even a prefect. First give us our uniform. Remember our uniform. Chiboko ne zero mao. Wakola announcement kwa assembly. Yeah, na wakola announcement. Kati the man try to problem is like term bill kola UNEB. So kankuzeeko emabaga nnyo katono ekamocha ekisabisalo gye wakulira. Memories kizolina n'ogamba nti ndo bannaye nakulira ekamocha naye kino kyandi mu bwongo. Yankubya kyeboko bannange. Dax. Allah. Kiki mwasinga okukola ne Dax? Uncle Dax yalina game. Yalina PS3. PS3. Kati tuli ku kite tuli ku 5. Tuli ku 5. Yeah, PS3 kati nga inako FIFA. Ate nze njaganya kapira nnyo. Kati mzee wange try to muyamba kokolawo kupota kunyumba ze try to zimbe zabapangisa back then. Kati nze sawa nya ndaba nsombi omusenyo wirubawo zange nga 5 ngamba tujja bajja koyesa kwezo. Tujja bamala. Mzee ora yajja natusanga nga nkutte pad went. Nga sinabe ngamba ati mbale nze kulaba bamba nze kwebuuza kuki. Nga njikutte went. Omanyi nentuna mu lojinga akutte kiboko. Nedda naye tonzizayo mbuto. Mami Nyanzi. Allah. Ne webale nkwebaza mzee singa siri wano. I would be so lousy. Yeah. Well, what legacy do you want to leave at Makerere University? Njagala abajjukire nti nakolera abayizi. Despite the fact that of course bagildi babula nti kati gildi era tambula katavuga motoka tokyamulaba wali omulabira takyasobola kulya gye wali yali alira naye
abizi njagala kufuuka okulaba nga at least buli kyenkola nkikolera bayizi basically wabeewo ebikyuka ebitaakyuka mu myaka ng'etaano emabega. So kati ng'ovudde ku Makerere University, of course buli omu abeera ne plan ye eri ki? Akalulu kasembedde ebifo bingi nnyo. Gwenga Churchill nomination tezinnaggwa. Zikyagenda mu maaso zange 22 na 23 n'endala zikyaliyo nga mu December ez'abavubuka. Mukama babakkiriza anyway, nze Katonda kyasalawo kyengenda nakyo bwe kigaana I'm a talented young man. Nganzira kapiira kange si lutalo. Ngogenda. What other talents do you have? Kati akapiira tukategedde. Ki ekirala? Nze nzala mu family y'abayimbi. N'okuyimba omanyi? Soko nyimbire. Si sobola. Nyimbira mu kalayini kamu. Nonya, oyina namba yange nkubire simu. Ngugamba nyimbiramu. Nja kuyimbira. Nina obuuza bubiri bwe njagala okusembayo okubuuza. Kamu, who is your celebrity crush? Wane Uganda. Celebrity crush. Nsobola okulistingira amannya This thing atulabe? Kyokka wataba amanyi? Mukale esoko ngambe type ki ey'omuwala gy'oba oyagala? Oyagala nga mutono muwanvu? Muwanvu. Ate size? Si munene si mutono. Ate shape? Si munene nnyo. Kati abantu nga Kapakati bagwamu eyo Tuluba? Nedda madamu. Rachel Ray? Nedda madamu. Ava Peace? Nedda madamu. Next question, please. Kale engeri gy'oli oli omwana mugezi nnyo. Ndowooza ka photosynthesis ko okajjukira. Kobuuza, what is photosynthesis? Next question. Photosynthesis is the process by which green plants make their own food. By use of light attracted by chlorophyll. Nkufuuwe? Nfuuwa bambi. Akosi, winisoko mpole yawe kitano. Gwe wakasoko kaddamu wano nga tewenyenyeza noyongerako n'akalala. By the use of what? Chlorophyll. And light. And light. Akombadde sikamanya akalala. Anti photo kitegeeza light. Yeah, photo. So synthesis is the process of making food. Bakusomesa baba. Aman, nali kasazo just. Ebigezo. Mulaba 21 questions. Abane mwebale nnyo kutulaba. Churchill Ssentamu, James is my name. Mwebale kulaba Spark TV, mwebale kulaba Spark TV. Students of Makerere University, we have our freshers ball on the 10th. That is this Friday. And due to public demand, I, the Guild President, has added another artist, a female artist to the lineup. Watch out for them. Yeah. Choka wane kati za so akogera luzungu. Nze kati kamba sibule mu Uganda. Oluzungu amaze bane musule bulungi tugenda bala benchi.